gavumenti Dr. Sam Mayanja agamba nti wakukola ekisoboka kyonna okuzaawo enkolagana wakati w'essiga eddamuzi ne bannamateeka ku lw'obuweereza obulungi. Ono asinzidde mu kutongoza enteekateeka nnamutayika y'ekitongole ekitwala abalamuzi ki Judicial Service Commission ey'omwaka 2026 ng'ero n'ategeeza nti bannamateeka omulimu gwabwe mukulu nnyo mu ssiga eddamuzi era ng'obutakkaanya obuliwo wakati w'enjuyi zino ebbiri agamba tibusobolera ddala okugoba bamusiga nsimbi kuno. Buli investor ajja wano asooka kulaba judicial system ekola bulungi. Kati watuuka wano n'asanga ate ababba ate babikotize kooti ate mu Judicial Service Commission abalamuzi gye bagira ki gye balondebwa oba bali banguzi gye baloopebwa kati buti okubaayo n'invesita bwajjawo n'asanga abalamuzi bali bokka baloya bali bokka ate tebaagala kugenda na gavumenti manya ntino. Mu butakkaanya obuliwo wakati w'ekibiina ekitaba bannamateeka n'essiga eddamuzi obuviira ddala ku pulezidenti w'ekibiina kya bannamateeka Isaac Ssemakadde eyatabukana n'abamu ku balamuzi nga kakano yaddukana mu ggwanga kyaviirako n'ebifo ebibiri ebya bannamateeka ku lukiiko lwa Judicial Service Commission okusigala nga bikalu. Kati ebifo ebyo byeyongera okuba vakanti tekiba kirungi, eggwanga teritambula bulungi. Kaakati nze kyekimu ku bye natandikiddeko era mbadde mbagambye publicly nti twanoonyeza Chief Justice n'atuwa dayari ye twageza okulaba nga siroti ye yokka gy'alina ya 27 nze nabadde njyawo kikola immediately this week naye nga kisoboka 27. Ono era ategeeza nti singa bannamateeka bakolagana bulungi n'essiga eddamuzi tewandibadde okwekalakaasa okwa bannamateeka okuzira okugenda mu kkooti. Ng'amaze okutunga enkolagana ey'abannamateeka n'essiga eddamuzi Mayanja yeeyamye era okujjukiza omukulembeze w'eggwanga okutuukiriza obweyamo bwe yakola obw'ensimbi eri bannamateeka okumaliriza ekizimbe kyabwe. Naye head of state yateekawo omulamwa ku kizimbe ekyo we tunaba tubirongoosiza muno era tujja kugenda wa head of state twesootinze sebo ziri zewasuubiza zijje ekizimbe kigwe. Ssentebe w'akakiiko ka Judicial Service Commission Dagala Singiza naye ayogedde ku butakkaanya bw'abannamateeka n'essiga eddamuzi. Entalo zaabwe tetuziriimu nnyo, entalo ziri mu ludda emirundi sooka munda mu Uganda Law Society bali mu kwekuba ebikonde ate ne mu kooti mulimu emisango. Ffe tuli mu makati tulinze bwe banaatuleetera y'oyo. Kye naayagadde nti oba oli awo tusobola kunominatinga abantu ku advisinga president anominatinga abantu mu kaseera katono abanaabeera nga batwala mu kifeebo okutuusa Uganda Law Society wenava mu ntalo zaayo. Ate ye munnamateeka era omulwanizi w'eddembe ly'obuntu Sylvia Namubiru yennyamidde olw'entalo ezitaggwa era n'agamba nti akakiiko akalonda abalamuzi singa kateekebwako bannamateeka nabo ne beekenneenya abaagala ebifo by'obulamuzi kyandiyambye mu kukendeeza entalo nga zino. Ebbanga liyise okuva lwe wabeerawo obutakkaanya wakati wa judiciary oba ekitongole ekiramuzi n'ekitongole ky'abannamateeka waliwo emisango mingi nnyo gye bataddeyo n'okulonda bannamateeka balina okukulembera Uganda Law Society nekiteekebwako kye tuyita injunction kesi tezigenda mu maaso kati ekyo kireeseewo muwaatwa. Ate Ssaabalamuzi wa Uganda Dr. Flavian Zeija asabye akakiiko kano okugoberera obusobozi bw'omuntu n'obuyigiriza mu kugaba emirimu ate beewala enguzi era abalamuzi bonna abeemulugunyizibwa ku nguzi agambye nti bakangavvulwe. There is no room for corrupt elements in the Uganda justice system, nor do we have room for laziness and mediocrity. We will continue to support the Judicial Service Commission in robustly investigating complaints against hiring officers and ensuring that disciplinary mechanisms are swift and fair. Zeija era asabye ab'akakiiko okutandika enkola ey'okuteeka ku mutimbagano abalamuzi abasinze okukola obulungi n'abakoze obubi mu ngeri y'okuwa embalirira eri abantu bebaweereza. And I informed the chairman of the Judicial Service Commission that non-performance is going to be one of the core disciplinary aspects which are concentrated on. The judicial officer who cannot deliver should make it through the process and find talent elsewhere. Amyuka ssentebe w'akakiiko kano omulamuzi Kania Rosette Comfort mu kwogera kannyonnyodde nga bwe baafuna emisango 576 nga gyekuusa ku balamuzi n'abantu abalala ne bakolako 397 ng'emisango 200 bakyaginoonyerezaako. Ono bw'ati alambuludde ku kusoomozebwa kwe basanga mu kakiiko kano omuli okwebulankanya kw'abantu abalina okuwa obujulizi ku misango egiba gitwaliddwayo, ensimbi entono, abatawaayo biwandiiko ebimala ku misango egiweebwayo, ssaako n'ebirala bingi. Olukuŋŋaana luno lubadde ku kitebe ky'essiga eddamuzi mu Kampala nga lwetabiddwamu abalamuzi
abawandiisi ba kkooti enkulu, abawandiisi ba kkooti n'abakozi abalala. Aniti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire. Webale nnyo Anet Nakayibaale nga tuvuddeyo eyo omulabirizi Dr. David Living